بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tukomyewo era tuli wano ku support Islam in Uganda nga bulijjo okubeera nti tubatuusaako obusiramu bwaffe okubanga tubogerako era nga tulaba kiki ekigenda mu maaso era nga olwaleero mu studio za support Islam in Uganda ndi wamu n'omwami gwe bayita Sheikh Senteza Bashir. Insha Allah Sheikh ono agenda kubanga atulaga ensonga enkulu nnyo mu Busiramu era nga nsaba buli yenna ali gy'oli asooke kugamba abeeyanjulire then oluvannyuma banjulire kiki ekigenda mu maaso. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanso okulaba ssebo w'ekitiibwa. Nange nsanyusa okubasinga. Marhaba mbika batulaba osobola okubabuulira yegwani oviirawo kugamba bintu bifaanagana ko weebite ssebo. Amanya nze Senteza Bashir. Naam. Nga ndi muyizi mu Azhar. Barakallahu fik. Sheikh ali mu mwaka ogwokusatu mu Azhar University wali mu kitundu ekiyitibwa Masri Jumhuriyatul Arabiya oba ensi eyitibwa Egypt nga bwe bagiyita. Sebo w'ekitiibwa olunaku olwaleero abatulaba bayinza okubeera n'ekibuuzo kyabwe nga kikwatagana ku nsonga kiki oba obuvunaanyizibwa ki obw'omuzadde oba obw'omwana eri bazadde be. Sebo olina kyoyinza okukibeera nti kitugambako ku nsonga eyo sebo w'ekitiibwa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naam. Oluvannyuma lw'okutenza Allah n'okusalira ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ensonga eyo nkulu nnyo mu Busiraamu. Naam. Era tutunuulira Allahu tabaraka ta'ala. Naam. Bwe yajjako wa qadaa rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Naam. Bwe yavaako okuggyako haqqi ye wa bil walidaini ihsana. Yazzaawo haqqi y'abakadde ababiri. Naam. Tuba tulina okubatunuulira n'eriiso ery'amaanyi ennyo, eriiso ejjogi obutalina kuba nti tusuula siteepu yonna yonna mu ebyo bye tulina okubeera nti tubawa oba bwe balina okubeera nti batuwa. Mu nsonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala wabanga yasoosa ye okuba nti tusinza ataliye n'abakadde okubeera nti tubayisa obulungi. Waliwo ekiraga nti kirina we kyawukanira n'okuba nti twagala nnyo omubaka okusinga ffe ffennyini oba tikirina bwe kikwataganira n'ekyo. Omubaka ali mu ddaala oluvannyuma eddaala lya waggulu nnyo ku bazadde. Ng'era bw'ategeeza nti takkiriza oyo yenna yenna lunaku lwa nkomerero oyo yenna akkiriza olunaku lw'enkomerero n'okuba nti Allahu tabaraka ta'ala ali mu bwomu bwe okuggyako nga gwasinga okwagala ye mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obukkiriza bwe tebuyinza kujjula okuggyako ng'akulembeza mubaka. Bannange abatulaba ako kapoyinti nkaleese lwa nsonga nti omuntu ayinza okuwulira nti nno omukadde oluvannyuma lwa Allah tuzaako omukadde n'abeera nga yeerabira ate yaleeta obubaka ku yamanyira Katonda nti ye mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Tukitegedde bulungi nti ye ali ku ddala nnyo ate lya waggulu nnyo okusinga abakadde. Mpozi ensonga biki ebivunaanyizibwa bwa omwana eri bakadde bisebo? Ebivunaano omwana by'alina ku muzadde we biri bisatu byokka. Ng'ekisookera ddala eky'okubeera nti amufunira maama al-umm as-saliha. Buvunaanyizibwa bwa taata eri abaana be bavunaana ku taata we. Ebivunaano by'abaana eri kitaabwe. Abaana biki bye babanja kitaabwe byalina okubeera nti abakolera. Obwo bwe buvunaanyizibwa oba ebivunaanyizibwa bwa taata eri abaana be. Kyo tutandise nakyo se bugenda mu maaso. Alina okubanoonyeza maama abasaanidde. Si kunoonya maama ng'amulonze eri eba tali ku nkola eyinza okubeera nti eruŋŋamya abaana be. Alina okunoonya maama ng'asaanidde yagenda okubeera nti amufunira ezzadde erigenda okubeera nti litwala enkola ey'Obusiraamu oba enkola esaanidde okubeera nti tuwangaalira muyo mu bulamu bwaffe okutuusa lwe tusisinkana Allah. Ensonga esooka kugamba maama kyekitegeeza mpozi nga bw'otulaze nti kitegeeza nti maama ono
tetumala galonda ku street kituufu mukazikazi ali mu kwetunda biki tulondeyo tutwale naam gene maaso ensonga ey'okubiri eyokubeera nti amulondera erinnya eddungi si kumala gamutuuma linnya litalina makulu linnya oba eriyina amakulu amakyamu oba erinnya ery'ezzambi oba erinnya eriwemula oba erinnya erikola eritali ddungi tulaba amannya agasinga okubeera amalungi mannya ga Allahu tabaraka taala okuddako amannya gaba anbiya mwana mutume Abdullah omwana mutume Yunus Musa bwe bityo oyinza tuwaayo ekyokulabirako amanyi abantu baffe eri kyebamanyi abaana abamu batuumibwa amannya nga Zanati tegeeza omwenzi Zuwaina obwenzi ng'erinnya ngayagira mu kipimo kya bwenzi Zuwaina Zanati amannya agafaanana kaakira eyo amannya agavuma amannya agatalina makulu ate era bwamutuuma Hassan ekintu ekirungi n'amutuuma Firdaus ejjana ya Allahu tabaraka taala esinga okubeera nti n'amutuuma erinnya lya Aisha radiyallahu anha basahaba amannya agafaananako batyo kiba kirungi nnyo jamil jidda naam then ensonga esembayo ey'okusatu al-ilm wa huwa ta'limu al-Qur'an omwana oyo amusomese okusoma Qur'an ntemesa amateeka agakkira mu Qur'an ebyo bisatu wanaba bikoze ne wamusuula ku shari' tagenda kubeera nti ayonooneka tagenda kubeera nti ne wamugirawo Allah mu kiseera ekyo n'amutwala omwana ng'amulese yamuzaala bulungi omwana ayina erinnya eddungi omwana ategedde Qur'an n'abeera nti agikoleddeko wakuluŋŋama ebbanga lyonna lyonna abatulaba bonna bannange buli atulaba kati olunaku olwaleero kano ka point ndooza mukafunyi setwagala enkya bukyenkya owozi maama wange tiyantwala musomero kugamba tiyampa sente baganda bange bonna yabakuzanga bulungi yabawanga bisente bingi simanya nze tiyandabirira simanya nze yansula wa mukyala mujja simanya nze yakola ki simanya nsiguliza ku bukojja ebyo byonna tebirina makulu ekisonga enkulu taata yalonda maama mutuufu era ng'alimu obusiraamu ekyokubiri sheekhe nga bw'atunnyonnyodde erinnya baakulondera erinnya eddungi mpozi n'ekyokusatu tuli ku bintu ebikulu omuzadde by'alina eri abaana be n'abeera nga yasobola okuba nti nno akulaga ilmu oba okusoma okutuufu n'akulaga obusiraamu kyeki n'akulaga wa gy'olina okuyita kati kiri gy'oli okweyongera mu maaso ng'okola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala osobola okumusinkana nga tolina kyobuuza maama yadde taata mpozi wayinza okuwaayo ebirala naye ebyo bye bikulu bw'abanga taata oba maama yasobola okubikolera barakallahu fiha oba barakallahu fihi tubeere nga tumwebaza biidhinillah sheekh wekitiibwa olina ensonga gyonza okwongerako ku nsonga ng'ezo mpozi nyinza okumalirizayo ekivunaano ne taata ayina ekyavuna n'abaana balina ebivunaano bye balina okutuukiriza eri bazadde baabwe tekikuma ku taata na maama tekikuma ku taata nti alina n'abaana babanjibwa n'abaana nabo balina okubeera nti balina obuvunaanyizibwa balina okutuusa eryabo nabo taatuhuma balina okugondera bazadde baabwe babiri senga abo balagidde ebintu ebitaliimu kujeemera Allahu tabaraka taala babalagira okujeemera Allahu tabaraka taala awo babawawukanako wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'uhuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa kitegeeza ki senga abakadde bakulagira okubeera nti okola ki okwata ekkubo ery'okugatta ku Allahu tabaraka taala tobagondera naye tekitegeeza nti bakube yagamba nti bagondere wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa bagamba nti leeta amazzi genda ogaleete bagamba nti njoleze engoye genda ozooze kyonna kyonna kyabakulagidde beera nga kikola okuggyako ekyo ekijeemera Allahu tabaraka taala tewali kugondera kitonde kujeemera Allahu tabaraka taala ensonga gyenyinza okukyogerako mpozi abatulaba bandyagadde okutegeera ebivunaanwa ebyo wabanga abyagadde ayinza bisanga luddawa kugamba okusobola naye okwongera okubaako kyafuna eri obusiramu bwe osobola okutuukirira ekitabo ekitandikibwako ebitabo nga Riyadhu Salihin hadithi nyingi nnyo mulyango mulambo gwa birrul walidain mulimu kugamba hadithi ezikwatagana ku nsonga ezo
oyinza okutunulira ekitabo nga adabul mufrad kino kyennyini kyetukutte kino ekitabo ekya adabul mufrad ani yakikuba kya Imaamu Bukhari. Naam. Hadisi ze yawulidde si sahihi Bukhari naye ne bagiyita adabul mufrad. Naam. Hadisi kyeyawudde ku sahihi Bukhari kyo kiyitibwa adabul mufrad. Naam. Mpozi abatulaba mwenna ensonga gye tusobodde okufulumya akawungezo k'olunaku olwaleero ebadde ekwatagana ku nsonga zibadde bbiri: obuvunaanyizibwa bwa taata eri abaana be, mpozi n'ebivunaana kubaddewo n'ekivunaanwa eri abaana eri bakadde baabwe. Wabarakallahu fikum. Mwekumire ku support Islam in Uganda, temugivaako, tujja kubeera nga twongera okulaba ebisingakaawo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقول